Ngoba kiswalo. I am chasing away shame. Katonda ngambye kumakya. God spoke to me this morning. Abakugamba tojja mu kisaawe. That the people that told you not to come to the stadium. Bali baagala bakuswaze. They wanted to ashame you. Bala sente. Bali baagala bakuswaze. They wanted to ashame you. Bali baagala oswale. They wanted you to be ashamed. Bakuwa ennaku 3. They gave you 3 days. Nga baagala balabe ekinaakubaako. Mmwe muvunaanyizibwa. You're responsible. Okutunda ebibanja. To sell your land titles. Okutunda buli kye mulina. To sell whatever you have. Ne tuzimbira Uganda ekifo mwe bataliswalira abantu nga tebaliswalira nga bakigendamu bali kyeyagaliramu ne bagamba nti abaana b'omusajja oyo batukola obulungi. Omuganda agamba nti akugoba yakuwa amagezi. Olugero luno direct lutukidde ku mikwano gyaffe abalokole naddala abakuŋŋaanira ku kkanisa emanyikiddwa nga eya Victory Church mu Ndeeba ekulemberwa omusajja Katonda amanyikiddwa nga Joseph Serwadda. Enteekateeka bwesiti bwezitambudde olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa January omwaka 2024 oluvannyuma lwa omukulu n'amanyikiddwa nga Dr. Joseph Serwadda okutegeka kye yayise Thanksgiving. Mu kyo nga bagezaako okulaba nga batema evvuunike watya bwe basobola okulaba nga bazimba ekisaawe oba ekifo ekigazi bwaguuga bwe basobola okuba nga bagenda mu maaso nga bategekerawo ente enkuŋŋaana zaabwe ez'okumalako omwaka n'enkuŋŋaana ezitali za kika kimu. Tujjukira bulungi nti ennaku z'omwezi 31 omukulu amanyikiddwa nga Joseph Serwadda n'obuweereza bwe baali balupatana tibabeera n'okusaba okwokuyita mu kiro nga bali ku kifo ekimanyikiddwa nga Namboole Stadium ekisangibwawo bweyogerere Kireka. Naye oluvannyuma lw'abakulu abakwasaganya ekisaawe ekyo baava ne babategeeza nti tebasobola genda mu maaso na nteekateeka ng'ate already baali balina endagaano ng'ebulako emyaka 5 mu maaso nga bakozesa ekisaawe ekyo. Naye jjukira bulungi ekisaawe ekyo nga kigenda mu maaso n'okuddaabirizibwa balutegeeza nti abamu ku bantu abaali bakyonoona be balokole abaagenda ne babuukirabuukira mu kisaawe ekyo. So omukulu amanyikiddwa nga Joseph wetwogerera yatandise olubimbi olw'okulima nga beetaaga akawumbi kamu bagezeko okulaba nga bazimba ekintu ekyabwe. Era enteekateeka bwesiti bwezatambudde olunaku lw'eggulo wezabadde awo wennyini Emmengo okumpi n'akayanja ka Kabaka opposite n'olubiri. Ekifo kino eno era mujjukira bulungi we baategekera olukuŋŋaana lwabwe olwa Passover olw'okuyita mu kiro ng'ennaku z'omwezi 31 omwaka gwa 2024 nga guggwako. So basazeewo ne bazuukuka omanyi bagamba ensobola ekwagala yekugwa ku bbwa. Abakulu bano babagwa ku bbwa kati bazuukuse wenjogerera batandise kaweefube okulaba nga bakola ekisaawe kyabwe. Bannayuganda bangi wenakola video mwaba ne mugamba nti babadde batuufu bagobawo kuba ekisaawe si kya Katonda kya Uganda Cranes. Abamu ne muyomba ne munyiiga naye ekintu kino kizuukusizza abalokole bangi. Bazimba amakanisa bwaguuga amanene ne beerabira ebifo ebigazi ng'ebyo. So enteekateeka bazitandise era wabadde wabasumba nkuyanja abadde ku mukolo. Twategedde n'okutegeera abamu ku basumba abasumbwa omusumba Serwadda nga bwe ngenda bakulaga kosa n'abo abaali ab'effujjo omuli Jackson Ssenyonga ono wa bwayise waneeno. So enteekateeka zonna nga zatambudde kankweka vidiyo ako okalaba kyengenda okusaba subscribing enkuyanja nsonga nkyaleeta omwana Soda Expo TV mukama agira kunkumira. Njagala olaba akatambyako likinga osobola n'okukawako ne ku munno. Kinange nja kweweerayo 5. Even me I'll give 50. Njagala abantu 19. So I want 19. 50 million. Oba ozimpa buwi oba mpola tambula ojje wano. I want 20 of you, 19 of you. Oba ompa buwi. If you give me only just give, mpola buwozi. or you can borrow me. Gwe vaayo. You come. Jackson wuno atuuse. That is Pastor Jackson Senyonga is in the house as well. Abalala mbatuuze. Other people be seated. Abalenzi b'omu Ndeeba mwenna mujje wano. All the sons of Joseph, please come forward. Abalenzi b'omu Ndeeba bonna mujje wano mwenna. All the sons of Joseph, please come forward. Jackson tosooka kutuula. Pastor Jackson, please come. Please first come here, Pastor Jackson. Mukyala Ssenyonga gwe bakutuuze. N'abalala batule gwe Jackson vaayo wano. Bulijjo mubeereyo nga mwewaanawaana kati oli wano. Kiganda vaayo. Bishop Kiganda, come as well.
Sagala kusaaga. Nze sizaala byana yana nzaala baana bennyini. Mumuyiseewo bwe muti paka waggulu wano. Mumuwerekere. Otyo. Abo mbawerekere. Please come with them. Nammwe mwenna abeemanyi nga muli balenzi ba wali mundeeba muveeyo. All of you that know that you are sons of Joseph, come on the pulpit. Omuntu batabani be tebajjanga nga yabanoonya gwe gundi naawe oli mutabani wange gwe gundi abalenzi bereeta bokka ne bagamba katuge tulabe ku muzeeyi mwereese. A father does not seek for his children. They just show up and they say we are his children. Mutandike okutambula. Come. Abasirikale temufaayo. We are safe. Sebo, excuse me. Please, the police escorts, we are okay. We are safe. Eno teri akubayo masasi. Nobody shoots a bullet from this side. Wano tewali abalenzi ba wano abewaffe mwenna wano. All my sons, come on the pulpit. Even the daughters. Zino zange neyanziza. Newe oli omusajja alina 12 n'ajjuza ensi namba 12. There's a man that had 12 sons and he filled the whole nation. Bano balenzi bewaffe bano. These are all my sons and daughters. Please come. Bano mulimu be nabatiza. Some of these I baptize. Temwe otyo mwanguweko temwega temwepika kyengamba. Temwekola mutya temwefuutika kubulira mu balala. Don't squeeze. Show, let the whole world see you. Abamu ku mmwe mwali temulina na bwe mwenkana bwe nabasanga. Some of you had nothing to show when I met you. Bano bodamu bakubireko mu ngalo balenzi bewaffe. Can we all clap for these men? These are my sons. Kakati ngenda kuyita n'abawala. Now I'm going to call the ladies. Nsumba okola kyeyo. Pastor Hannah Nsumba, what are you doing? N'abawala mujje. Pastor Kemirembe. Kemirembe vaayo. N'abawala mutambule. All the daughters as well come. Balina engeri gye badde bakibazanga bagamba ate babayise balenzi. They were trying to work it out. Maybe they are calling only the sons. Ba ushers making sure nti ensawo z'abakulu zisigadde bulungi. Kakati listen, mugenda kwenoonya mu spokesperson. Nyiza okubabulira yali asinga okuntawaanya n'okukolekerere. I can tell you the one that disturbed me a lot. Jackson. Pastor Jackson, Senyonga gave me so much trouble. You disturbed me a lot. Twagendanga ffenna katwe okubuulira enjiri ng'akuba engoma agikuba eno n'eno. We used to go together to evangelize in Katwe. And he could drum in style. Oyo Jackson mukuba tutudutu ali wala oyo. Pastor Jackson can really play the drum. Tutudutu. Yes, owamu. Oyo. Nga mwefuutiise. Why are you squeezing? Please come here. Let me see you very well. Ndi wali bwe mutimbala. Mwe muvunaanyizibwa. You're responsible. Okutunda ebibanja. To sell your land titles. Okutunda buli kye mulina. To sell whatever you have. Ne tuzimbira Uganda ekifo mwe bataliswalira abantu nga tibaliswalira nga bakigendamu bali kyeyagaliramu ne bagamba nti abaana b'omusajja oyo batukola obulungi. We build a place where people will not be full of shame, but they will say that that man's children did us well. Twetaaga biliyoni ya siringi emu yokka bweti. We need at least 1 billion shillings to start with. Nze nja kubasasulirako miliyoni 5. Me, I'll pay at least 50 millions for you. Mulina okunoonya miliyoni 905. You need to find 950 million. Mubakubireko mu ngalo. Can you clap for them? Tulonze Jackson muleta akazindala. Please bring a microphone. Gwosembyeyo okutuuka sooka omala okutwenenyeza weetonde okutuuka leeti. Bw'omala otandika okwogera eby'amagezi okuva edda toberangako musiru.
Please apologize. Nakigaana ekyokubeera omusiru ate ne bano bonna nabagaana. I refuse you for doing silly things and you don't even do that. Era tobeerangako musiru. You've never been a stupid man. Ate okola ebyamagezi. You do very wise things. Naawe oyagala nnyo okukola enkuŋŋaana ezirimu abantu abangi. Even you like to do meetings and gatherings of big people. Tuteekwa okuggyawo ekiswalo kino kye baatadde ku balokole. We must end this shame they put on the born agains. Twetaaga busente butono nnyo tugende tubeeko we tuli ebyokuzimba n'okusaawo bwe tulibeera ebyo birala. Bwe nali ngenda okukola olukuŋŋaana ekyambogo twagenda mu open grounds. When I went to Chambogo University to do a meeting there, we still had a good meeting. Twalina olukuŋŋaana lulungi. Kati kankubuleyo n'ekirala. Now let me tell you something else. Bino bye bigambo ebinzijidde ennaku zino. These are the words that have come to me these past few days. Baŋŋambye nti waliwo eyali ayagala okukola olukuŋŋaana mu kisaawe ky'e Namboole mu October ne bamumma ekisaawe. They told me that somebody else wanted to use that stadium in October last year and they refused him. Ne baŋŋamba waliwo omulala eyagala okukikozesa mu February next month naye ne bakimumma. And I also had another person who wanted to use it in February next month and they also refused them. Kati ne bagwa mu panic. Now they got in a panic mode. Ne bakkiriza nti kati nze nkafiiremu olwa mmwe ababadde baagala okukikozesa last October ne mu February. So they decided they have to punish me because they're the people that wanted to use it in October and February won't use it. Ku myaka kwendi sitwala kibooko ng'abalenzi bwe bali. Now for me, the years that I have, I do not get punished when other young boys are there. Kati ezo kibooko ze baagala okunkuba. Now that punishment they want to put upon me, mwe muzijjawo. you're the ones who are going to take it away. N'entale wuno atuuse. Apostle Ntale is here as well. Wano buli kika kya muntu weekiri. There is every kind and nature of person in Naye this mwe pulpit. nandowooza Ntale yali abasinga obwavu. But I think among all of you, Apostle Ntale was the poorest. Ntale ye yali akwata bendera. Apostle Ntale had a flag of poverty. Naffe waffe twali baavu naye Bantale nga bakitwala wala. Even us where I come from, we were poor. But I'm telling you, Apostle Ntale, you were a poor man. Jackson. Pastor Jackson. Sooka weetondere ekibiina kino okujja nga obudde buyise. Please first apologize to the congregation. Ebyamagezi olina eddakiika nga 5. You can speak for about 5 minutes. Mukubire Jackson mu ngalo agenda kwogera. Please can we clap for Apostle Jackson and welcome him to the Thanksgiving service. Praise the Lord. Mukama yebazibwe. I said praise the Lord. Ngambye ati Mukama yebazibwe. Everyone lift up your hands and thank God for what he is doing today. Something wonderful is happening in our country. And is happening right here. Lift your hand and say, I receive a miracle that's happening here in Jesus' name. Amen. Amen. I am thrilled. I'm excited. I'm amazed to be in such a place. This is a beautiful place. This is an amazing place. Export TV to the world.